بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله جل جلاله omutunzi waffe omugabirizi waffe ensonga zaffe zonna tulina kubeera tusizeeye Allah buli kimu atusobola tewakiyinza kubeera nakingena ate ye wasalamu ekintu fainama yaqulu lahu kun fayakunu agamba kugambi kino kibe nekiba kubanga yeyina nyingi kimu kyonna nange twala okusabu mukubeera mukubeeraza okujja okusoma okunoonya okumanya oba okusoma kyekimu ku bintu tukakasa okubeera ngaoli muntu kubanga omuntu yatondebwa nga talina kyamanyi bwozalibwa nga talina kyomanyi yeyaleetandikwa Allah tabaraka wa taala nakuyimiriza kubeera ddala ku Adamu وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضه على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم ذلك يوم فإذا تمني الله تبارك وتعالى بيان بابيزا نتنكو بيان بابسوميزا omwana agenda otandika okwogera omwana omuto okutandika okwogera asooka kusoma tayogera kyatamanyi agenda ofulumya ekigambo timaama ng'akakasa timaama akumanyi akisomera ebbanga ddene ng'akiwulira hatta yamba okutuusa ekiseera natandika okwatula ebyo byakoze eki byasomye n'ebirala bingi wakadalika n'omusiramu kwenyerenyeri tukubiriza okwogera ebyo bitumanyi okwogera ebyo bikola ki bitumanyi natugamba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima okunoonya okumanya kyatteeka ku buli musiraamu yenna ebbanga lyomalamu otudde shahada n'ogamba nti musiraamu olina okutandikirawo okunoonya okumanya oli mwami oba oli mukyala olina okubeera ngaoli mwivu olina okubeera ngaolina okyogerako buli lunaku mu kumanya eddiiniyo okumanya eddiiniyo n'okumanya bireeraffe ebya bulijjo kiri kimu eddiini olina okubanga okimanyi ate nobeera omanyi obulamu butambula n'omunya riziki ate naye Allah tabaraka wa taala musigala ng'omusinga bino nabyo olina okubeera ng'obimanya lwaki obeere kumanya halaalu mu byo omwesango ne halaali mu byo obeere ng'okola ki nga ye ekwettanira yalakozesa akaseera katini tekagenda kubeera kawangu era n'ebigambo byengeri okubasomesa bigenda kuba bitini saba Allah tabaraka wa taala alituwe mbeere nga tukola ki nga tubitegeera kyegenda okusomesaako olwaleero nga kiti haqqul jaari omutima ogwa neiba gwalina gy'oli omutima gwa muliraanyawo gwalina gy'oli kizibu nnyo omuntu okuwangaala mu bulamu nga talina muliraanyawo kizibu balabibaabatutudde buli omu alina muliraanyawo sooka omutolere okusala kubanga ate bweyabakuyiye mugambe tubalabitakusoma ekyo n'ebintu ekyo omuvunaanyizibwako gyali alisallimu alayhi omuntu oyakusala katugenda okubeera katulaba omuvunaanyizibwako bw'olina eneneibwawo kitegeeza buli omu abeera nga alina neiba kitegeeza buli omu avunaanwa oyo aba akoze ki aba amunaanye
okufuna omulirwano gwayawulamu ebitendebe omulirwano gwayawulamu ebitendebeka ebiri omuntu osobola okubeera mulirwanaawo nga kyalire okuva nga mulirwanaawo naye ngaate wa Luganda mulimu amayumba agamu ng'abantu bazimba wamu webatya abafamire ne bazimba wamu nebabeerawo abalala frequency nga bo tebazimba wamu era nga tebaagala kubeera nga balinandagana obuliri balubeere butya ogenda alabo basobola okubeera famire 3 oba 4 nga bali mu kizimbe kitya kizimbe kimu nga kinene kati neibawe abeera gyali enguluba nabeerawo omumeiba omulala nga yesi muganda we okujjamu ng'ekiyinza okufuula nti muganda wa kumusiraamu naye nga oluganda si lwe lwaki olw'omusaayi kati enganda zibeera naye baba birungi ebiri kati neneiba we naye bamuleeta era naye ne bamugata kuba neiba b'olinako obuvunaanyizibwa olina okubeera ng'oyisa bulungi nabi sallallahu alaihi wasallam olunaku luli yali ali wali ali nagamba nti wallahi la yuminu wallahi la yuminu wallahi la yuminu hatta ya'man jarahu bawaatahu mbaneera ow'ekitiibwa tosobola kubeera mukkiriza owandaba ddala ono bwe bava okusomesaawo omukkiriza omujjuvu nga kijja okukkiriza kulebe eri esembayo hatta ya'man jarahu bawaatahu okutuusa ng'ajje ku mulirwana we ebimunakuwazaamu omulirwana okubeera nga oggyewo ensonga zonna eziyinza okuleetera okubeera nga oy'okubala kuwaza mulirwanaawo nekitegeeza nti eri omuntu ayagala okubeera omukkiriza alina okubeera nga ajja kumbatan ebinakuwaza byonna mulirwana musirimu bo wagalire musirimu abasiraamu bo n'abatali basiraamu bo olina okubeera ngaokola ki ng'obalisa bulungi eyo hadithi emu hadithi ey'okubiri nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu bakireta muleta ebirungi ena man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba ensonga y'omulirwana nga wulira mulirwanaawo bw'otudde naye saawa zino nga wulira mulirwanaawo bw'olinaanye waka omuzigo nga wulira mulirwanaawo bw'olinaanye waka ennyumba ya mulirwanaawo nga weeri kibanja ku kibanja nga Uganda weerinaanyaani Kenya oba Rwanda mulirwana waffe bamuyita Rwanda bamuyita Sudan bamuyita Kenya Tanzania abo balinaanwa era nabo empisa tetulina okubeera nga tubayisaamu yakubeera nti twe baliraana era tuba tulina okubayisa bulungi nga Nabi sallallahu alaihi wasallam waba atugambye ekitegeeza omulirwana buli yenna alina muliraanye aba mulirwanwabo saatasobola kubeera omu walina okubawanisa yizeemu walina okubawanisa yizeemu ali maaso n'ali emabega awo wonewona giba mulirwana Uganda natatakiolirwana okukola bite bwokya bbiri ali ekitongole n'oluganda mulibiri ekyakugamuliro tusuubira ekyakuwaliwo abaganda omulirwana gwekyabbiri fekawa
Ekizibu kyonna bwe kiba kikuseeko ekizibu kyonna bwe kiba kikutuuseeko ne buli bwanawo kiba kimutwaliramu obuzibu bwofunanga bweganze fuba okulaba nga ne mulirwanaawo wange bwafuna nfuba okulaba nga nange kiraleka ku buzibu obwo bwotugitinga kugenda obuzibu obwo tukujjawo obuzibu obwo tubere nga tukola ki nga tubujjawo abakyala salamu aleikum akoye afudde kubanga waliwo abasoma ate bataataagana ate kati bazze naawe akoye akoleki kyanguwa nnyo okusinga okulekanira mubanno ogenda bafunanga omusango baze okusoma ogenda balimu omusango oba okoye okukuba liryawo weriba tetekumala neddala liri min adabi talabil ilmi muzimu ku mpisa z'okunoonya okumanya weegenderezanga nnyo okubeera olunaku lwazaatakujjanji ekyo kikulu nnyo ekyokubiri ihtiraamu almuallim okukuumiza asomesa bwati omumanyi tumanyi yavudde tumanyi byeyalese n'atamula n'akola ki najja okubaako kyatuusa kale ebibiri bijja kubeera mu bifaananyi nabi sallallahu alaihi wasallam atugambye nti man kaana yuminu billahi ekikuyamba nti omuntu oyo akkiriza Allah oyo yetakkiririza mu Allah falyakrim dayfahu kyakuvunaanyizibwa nnyo falyabe kujaahu kyakuvunaanyizibwa nnyo kubeera nga mulirwanaawe amugulumiza amuwa ekitiibwa tugambye nti mu mbeera yonna gyali kubanga era tasobola kulemererwa kubaako kyakuyamba mu bwangu bwe tasobola kulemererwa kubaako kyakuyamba mu bunaku bwe tasobola kulemererwa kubaako kyakuyamba kati kigambo mulirwana nekibeera nga kinene nnyo obulamu bw'omuntu hadithi eyokubiri nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man kana yuminu billahi walyaumi lakhir fala yudhi jarahu omulamu weebuli naffe bwetuli n'ebisoomooza bwebiri naye yatugamba nti mu mbeera y'okubeera nga onoonya kukkiriza Allah nekino tutwale nga kikulu yagamba tunakuwazanga mulirwanaawo olekiteko omukasi ng'olina ebyokulya byolya nga bikuwoomera ng'olina mulinaanye nga mutunuulidde naye nga tolina wadde kumuwaddeko atalidde asinga n'okubeejala nebaluma mameka nebaluma babiri ebbanga lyomala nga togenda kumuwaako kyakuvunaanyizibwa at least notalina Inshallah yali okweru yingiye masjidi kusome koleti katika kuyomanezi bwana kunabera masjidi tujja kutegera omugendo gw'abantu b'ebikolwa okugabula kale kubadesa byamanisha abantu bale tuli wamu omusomo gwaffe gukwatagana ki namulirwano omulirwano oluvannyuma lw'okubeera nga sallallahu alaihi wasallam atugambye nti yenna akkiriza mu Allah
n'okubeekomerera okimanyi kugenda kubaayo bakubale emirimu tukyokola bakuweemu obulungi oba ekintu eky'obulungi yagambye falaayekuni jala si kirungi kunakukwata mulimanaawo tunulira mulimanaawo nga mulya muli muzikiti muli emmere balese ebisatu mutudde batano muli abantu babeka batano kusiniya kulinga abantu bati abakulu muli basatu ebibiri ebisatu. How are we going to share that? Mugenda kukiranira mutya okimanyi kino bintu ebireeta embeera embi omuntu n'atuuka n'okubeera ng'ekitiibwa kye kyonna kigenda mulimu okulya obeera ng'otudde mu lukale ng'olina abantu b'oli nabo tubadde okulaba nkusigaza ensa mu mbeera y'okulya tutula mu takisi nali ebyokulya nga birungi nga bineebaabiranga n'obimulyango n'obimaalawo nga totudde nayo kikyamu. Tuli mu muzikiti tuli mu ddabasa batugabudde emmere baleese ebibi kyebimala naye ate waliwo kyasi y'okukirizaamu nonaye n'alyamu. Omuzungu yagamba nti omusango gw'ennyama tegugwa muki malojja. Muzungu eby'eggala omuntu omulyako ennyama omukozeeko egambye eddene nnyo bino byogera bituufu ate bigenda kubaawo bituufu ate bigenda kola ki kubaawo neebawo omuyise bulungi mu kulya neebawo omuyise bulungi mu ssanyu essanyu bwe liyingirawo neebawo tolina kubeera ng'obeeranira kubanga ate ye agenda okubeererawo mu nnaku olina embaga olina omukolo muyite mukolo ki muyite musiraamu muyite si musiraamu muyite mubeere mubi omubeererewo ku ssanyu yakubeererewo muki mu nnaku okuba kulya neebawo mubeererewo kuwoomerwa awomerwe bulungi bakitemera n'okulya okulya okusinga okutumalamu n'abantu omuntu alya emmere ekyaliyiye sallallahu alaihi wasallam yatugamba yatukuulira n'atugamba nti oli ekikuli mu maaso go wakulu mimma yaliika byekyo ekikuli mu maaso go balwali beryaliika ekiteeberezwamu ekyo ekikuli mu maaso go ekyo kiba kikuweereddwa ng'ekyo ekikusaana lwaki oli kitali kikyo lwaki onakuwata akulya naye ate ng'ekyo kiyiti nnyo mu mbeera y'okulya kubanga nange yagadde ekaliseewo tosooka kutabbiro ekya tugamba sijja kulya olemmere enalideddi gyo kitegeeza ne bweweetegereza n'olyako akatumi ng'akako osigaza ekitiibwa kyo ogenda kukuta olaba abantu kusebusaabisi naddalako emmere kubeezi ddala tumuulira muli mabega ddala emabega agenda kufuna n'otafaayo n'otakoma kwekyo byenkulemerawo n'okiriwa bali tebasigala nga tebafunye tunulira n'ebiribawo mu mbeera yonna tunulirako ewaka obeerawo n'okuvumira ebikwata ey'ennyama lwakutaano ali alese kiro bbiri n'olya ebalyawo naye alyaba wallahi talina zakola ki omulowoozezaako sallallahu alaihi wasallam yashukara taamu an yakfi ddani embeera y'okwemala abeka
katimanya nti eyakubiri ate malabana beera mukusharinga naye obulamu okubeera notambula omuntu omunakuwaza mu kulya aba agenda kukyawa ebbanga lyonna aba agenda kukyawa ebbanga lyonna ntandikire kulya ekyokubiri alsaadatu fi hayati okubeera obuwa obuyambi obulamu bwe ayinza okubeera nga mulwadde obeera kiro alimu akaaba olina obusuubuzi olina amapikipiki olina emmotoka mutwale mudwaliro mutwaliro ekyo kivunaanwako nga alina nembawo okivunaanwako gwe alina okusoboza obuyanga nembawo ebbanga lyamala ngaakwetaaga nemba kintu kyangu naye kyegase ku imaani ekikireetera kyegase kuki ku imaani sallallahu alaihi wasallam yayogereza nemba ziri ku imaani olowooza lwaki nemba bakugatta ku imaani era basahaba ba Allah ridwanullahi taala alaihim bowatukesera nebagamba engeri nabi sallallahu alaihi wasallam gyatulambira ennyo okuyisa obulungi omulirwana twalowooza nti bali bakugantu abasikira ebyobugagga byaffe mu kaseera nga tuguddewo bebakuba alwalidatu kubasika naye ngaate siwe kyali wabula ennaabiro gy'abalambi okubeera nga babayisaamu kyali kinene nnyo ebyo bibiri ekirala okuyisa obulungi baneiba mu lulimi okuyisa obulungi baneiba mu lulimi olulimi kyekigeziwo okubeera nga kinene nnyo omwalamu yagamba ebigambo bino era subira byekiza okumaliriza nabyo yagamba ti juruhatu lisani juruhatu sinani la tiamu yagamba juruhatu sinani la tiamu wala yarja majaraha lisani yagamba ebintu by'ebitala oba ebintu by'amafumu omuntu najjena okufulitafulita yagamba tilala tinamu beerigagala era bakujjanjabanoo lwaki mubisigaza engolo naye yagamba ti wala yajja majaraha lisani naye ekiwundu ky'olulimi tekiwona ekiwundu ky'olulimi tekiwona abantu bakibwako obujulizi naye bantu bakibwako obujulizi naye bakibwako nnyo obujulizi obuli immediate mu bantu abasinza otambuza obujulizi nti gundi musezi mulimirane oyo gundi yeyongera nti musezi kwakubayi gatoserangako mwemanye baboogera bingi naye amawulire gatambula ag'omuli bananatuufu naye gagabwira ddala ku source era abantu okukakasa amawulire abo amawulire ganeiba tegabaako obufuufu naye abantu bakusizza bannaabwe n'olulimi nga babuulirako ebigambo ebituufu n'ebitali bituufu okwogera ku munna ekigambo nga kituufu naye nga yakitamwa obeera omugozezza yakitamwa era naawe okimanyi nti tekiriyo takyagala kyobalaba okyogera okukuta kikyamu saakyoto okumwogerako ekikyamu ekifu ng'amawulire mafu obeera omukozi mubi man kana yuminu billah walyaumi al-akhiri fala yu'dhi jarahu akkiririza mu Allah nga bwetulwana fenna twakudde ekikuvudde nga tuze tusoma ddiini mu mutima mulungi tewazze kusunga tewazze kugeya tewazze kukola ki wabula wazze kuyimirizaawo kusoma ddiini ya Allah tabaraka wataala osobole okubeera nga byokola byonna obikola ala basira olw'okumanya obikola olw'obujulizi kati ekyo kyenyenyere kirungi nnyo kyekimu bikuleetera ku bantu abakkiriza
kati nekino kitendeko okutanakuwaza mulirwanaawo okubeera omukkiriza omulungi tulina kubeera nakuwaza mulirwanaawo mulirwana mutwalire eddala nga mugandawo mulirwana mutwalire eddala okusobola okubeera ofunako ejjana naye olulimi agalijomuhatisina ebiwundu by'ebitala ebiwundu by'amafumu omuntu nga bamuzenya omutema oba ne bamufumita latiam biyeddagala era babijjana obiwuna wala yajja ajalaha lisan ekiwundu ky'olulimi tekiwona kinoli abantu bameka bomanyi waliyogeddeko ekigambo namwegayirira nagamba sikikoze leka naye wabantu nokolaki nogana n'omulumiriza ng'era omulumiriza ng'okimanyi ky'omulumiriza abakikira ensi nemukakasa ntibyogera amazima kubanga kweneyebawe ekwakibwako okutuliza obusooka basiramu mbadde takikalazenga ntwayo emmere nekolaki netuuka ate mumpisa z'ozisomesa mumpisa zokolaki z'okusomesa emmere bwetuuka kyeyina wekwataganira n'obuyingiza bwongo kyeyina wekwataganira n'obuyingiza bwongo vila ddala nga tuli mu kusoma tuli bato olukubakateka kulege obusomi bwobulina okuyingiza kati saawa yakulya baddeisabakokigere tulye insha allah otumaliriza okulya tujja kuddamu tusome eneni tabaraka wataala kyekono eyalina ekigambo kyabagamba bakibagamba tujja kubeera nakolaki nga tumaliriza bulungi insha allah